This campaign is indeed about freedom. Okuva kano Dr. Kizza Besigye lwe yannyuka amagye n'egatta ku byobufuzi ebyawulayawula azzeeyo ensimba y'enfunda eziwera nga mu mwaka 2001 yawangulwa n'akoma mu mwaka 2006 era n'awangulwa President Yoweri Museveni nga ne 2011 bukyali. Wabula olwaleero alangiridde nga bw'atagenda kukotera mu kalulu ka 2016. Olutalo lwendiko si lwa kugenda mu kalulu ka Mwami Kigundu ne Museveni wabula lwa kulwanirira akalulu ak'amazima n'obwenkanya akayitidde mu transition bweti. Abagamba nti tetwagala kalulu bakitegeera bukyamu nnyo bubi nnyo. Twagala akalulu era tujja kukatuukako naye sikeekano aka Mwami Kigundu ne Museveni. Okusinziira ku Dr. Besigye okulonda kwonna okw'emirundi 3 kwayiseemu kumuwadde ekyokuyiga nga n'olwekyo tayagala kwetawaanya. Agana n'akalulu kanakyemalira kalina kye kayambyeko engeri ebbanga lye tukwatiganidde nako kasobola okulaga ensi nti ebibiina nti NRM si no party wabula one party. Ensi yasobola okukiraba olw'okuvuganya mu kalulu ak'e2021 era ne tufuna obujulizi ne bugenda mu kooti n'eragira nti NRM si no party wabula one party ete abalala nabo batambule. Besigye kati obwanga butadde ku kyakulaba ng'ebyobufuzi bya Uganda birongooka okusobola okutwala eggwanga mu maaso. Olutalo lujja kugenda mu maaso, tujja kululwana kubanga tebajja kukkiriza embeera eyo ebeerewo ku lw'okwagala kwabwe. Balina okunyigirizibwa okugikkiriza. Twagala tukunge bannayuganda nti awo we wali omulamwa tulwanirire ekyo tulabe nti wabaawo transition ereetawo embeera ey'obwenkanya. Naye nga bagamba nti ak'omuntu si kante Besigye ayinza okukwatibwa ekingenyege n'addamu okwesimbawo mu FDC. Era wano agambye nti abavuganya gavumenti balina eddembe okukola kyonna kye baagala. Abalina endowooza eyo tetubalinaako mutawaana bajja kusigala nga beetegekera genda mu kalulu k'e Mwami Museveni ne Kigundu. Tujja kusigala nga tulwanirira enkola ey'amazima n'obwenkanya. Tujja kusigala nga tulwanirira enkyukakyuka eya nnamaddala. Kano Dr. Kizza Besigye amanyiddwa ng'omu ku bannansiko abaleeta gavumenti ya NRM buyinza oluvannyuma lw'olutalo olw'ekiyeekero olwamala emyaka 5 nga lukwajja. Kyokka mu mwaka 2000 ne baawukana ne mukama we President Yoweri Museveni. Shamim Batalwo, WSTV.